Eyo nga tuvuddeyo ono twatukiride amulega kyagenda mu maaso wenjogere essaawa zino ng'omukulu BOBIWINE akyali saidize Nalufeenya bakyamukutte era nga bugenza okusona ku lwaleero ng'era n'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya MP w'e Kawempe agenda kuba Kawempe South, I think Kawempe North, Kawempe South North, agenda kuba Kawempe North gyagenda okuba nga ajja okukiikirira abantu. Kawempe South waliyo Bashir Kazibwe Mune Munyagwa be babbinkini eri alinayo Oliga yali esimbyewo Latif Sebagala. Okay, wekyo kiri. Naye bamukutte ne bamuyingiza mu poliisi y'e Nalufeenya nga newankubadde abakungu ab'enjawulo bavudde okulaba muno bagenda mu kifo kino okulaba muno bakola ki bagezaako nnyo okulaba muno batwala embeera mu maaso balooya Joel Ssenyonyi Nabiira Naggayi bonna bali eyo okulaba muno nagezaako okutereeza embeera eno naye ng'agosiga amawulire gali ku mukulu amanyiddwa nga Pallaso. Pallaso no munange King of the East akina kayimba akabenyo kayitibwa Malamu era nga kana akayimba ke kavuga essaawa zino mu kibuga Kampala ne mu East Africa ne mu world over ne mu Africa lwaki twagadde omwogerako because onakulegula Pallaso I think ng'oggyeko kubanga musajja muyimbi wa kabi nnyo ne video ya kabi. Pallaso eggulo yavuddeyo nayogera ebigambo eby'amagezi mbadde simulyangako ndowooza bukyanga campaign za Chameleone zitandika. Pallaso yesterday gave a sober speech eno nga y'amaanyi speech eno nga nnungi nengamba Pallaso ayagala kweyimba mu byabufuzi oba nedda n'atunyonnyola ebigambo bingi nnyo nayogera lwaki abantu balina okuwagira Muganda Jose Chameleone not because Muganda wabula as an eligible candidate. Nayogera family yabwe gye bavudde, nayogera engeri gye basambamu akapiira, nayogera Chameleone byamukoledde, nayogera Chameleone byakoledde eggwanga Uganda, nayogera naye nnyini ekyamuleta okuva mu ggwanga lya America abeere ng'akomawo wano e Uganda because it was the influence of the brother amanyiddwa nga Chameleone. So mutwalekoko mu video ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Pallaso King of the East Malamu song hit song artist ate nga ono arainingira okuva mu kampu ya Kama Ivan nga ye manager we tulebe Ayogedde then tumatu kumulu na mawuli amulira mangi nyo tova wana nyinyi kusebe just tuyinza kwa kikimu subscribe obanga oli ku YouTube. Dr. Chameleone oye, BOBIWINE oye, Dr. Banange wano tuli Kawempe njagala ndaba manyi nga genkana sawa y'abavubuka. BOBIWINE oye, Chameleone oye. Yeah man, me love that. Yes, Zebampita Pallaso, Saka Free Bus, Landi Mutabani wamwe okuvira ddala wano Kawempe kano ke kasaawe kwe twasambiranga omupiira nga mpoyera wali ne walulya Derek naye kaka aba mukakamu ate tetugezaako goba dictator nga naffe tuli ba dictator ekyo kivemu ffe ffennyini. Yes man, let's lead by example. Tubannange kyembasaba tandike okuwa abalala emirembe okukola kye baagala okukola tubeere akabonero ak'eddembe si bwe kiri kibaye tuba twagala emirembe ate tetugenda gifuna nga tugimala ku balala so tubeere akabonero ak'emirembe. Yes, blessings follow you Uncle Tony, respect Gazaland. Yeah man, nze kyenjagala okubagamba baganda bange ekisookera ddala nzize wano olw'ensonga kibadde tekijja kuba kirungi obutawerekera ku mukulu wange Kawempe we tuzaalibwa kubanga movement eno era twagitandikira wano twali tuyimiridde wali ne tujja Kawempe ne tubeegayirira ne tubasaba mutukkiririzemu nti tugenda kubeera nga tujja kuba Lord Mayor nga tuwagira Chameleone era mwali bangi ne mujja ne mutuwa obuvumu nti tusobola okutambula ne tukola ki ne tutuuka. Era ffenna twateesezza ne mukulu wange ne tugamba bwe tuba nga tugenda kufuna omukisa gutandikira waka gye bakola ki gye batuzaala mu bakyali baffe kubeera wano twayitanga nga twambuka okugenda mu nsozi okuyimba twayitanga mu mmwe nzijukira lwo n'omuyaye yankyambuyirako awaawo mu kasonda yaman nga nkimba ate nga jasi ngenda kanyugamu yaman Uncle Black Boy najja n'amusalako n'amuga mwana buddogo buleke buno buyimbi buddogo era ensonga lwaki Pallaso kati y'omu ku babi abali mu site yaman. So neera bannakawempe bannaffe tukomyewo omulundi ogwokubiri mwana ku mavivi naye nga tubasaba mukkirize Dr. Chameleone obaweereza nga omwana omukisa mwe mwagumuwa omukisa gwavaano Kawempe empologoma negenda nefuga London, United States, Canada fenna ne tutambula amawanga ne Kawempe ne wavayo bafiki Fameyika Bashiba n'abalala olw'ensonga empologoma yakola ki yaman n'olw'ensonga era tugenda sinzira wano Abaganda balina olugero lwe bagamba nti gomanyi tavuga nnyonyi naye njagala okubakakasa abantu b'e Kawempe ennyonyi tugenda givuga tugenda gipakinga wano kasawo k'e Kawempe nga tukomawo okulayira ku bwa Lord Mayor nga muganda waffe omwana w'e Kawempe akoze eki abakubye ekigo. Njagala nga sinayongera nnyo okusaba kano okuweereza Lukwago obubaka bambi omukulu Lukwago
simanyi sijja n'okusonga mu ngalo bakola nenjagala lindako katono kyenjagala ogamba Mr. Lukwago nze mbadde nenkananga bano abaana buno buto bwange nga gwe Lord Mayor nange nkuze nsobola okubeera Lord Mayor ate era okyali Lord Mayor bw'obanga olina amaanyi agasobola okuweereza eggwanga lino tambula ogende oweerezeeko ne mu bifo ebiki ebirala kubanga sekta nyingi zetaka twagala abavubuka essaawa eno bayimirire omulembe gw'abavubuka eno ensi ejjuddemu bavubuka tetusobola kubeera nga tulina abakadde nga be bategeerera majority abakadde tugenda bategeerera bagenda kuyingira settings ezikwatagana ne .com Dr. Chameleone muwagira ekisookola okuba muganda wange naye si ensonga yokka muwagira olw'ensonga ye muntu Katonda gwe yawandako eddusu n'atuuka gy'atuuse n'adda n'akima ne banne waliwo balegendi nga Paulo Kafeero baali basajja b'amaanyi ffenna tubamanyi ensi yonna yabasinzira twagula miziku waabwe naye nsobola okubuuzayo baganda be babiri nga tolina g'omanyi nsobola okubuuzaako mikwano gy'esatu nga togimanyi ne Chameleone bwe nnyimirira wano abantu bonna abayimiridde wano n'ebyuma bino byonna bya bwereere gino gyonna mikwano ne tents za bwereere nga batweyimiridde bagavana S baba no webali abantu be twakula nabo ku kyalo nga mukulu Walulya Derek jangu wano musiganda omusambi wa kapiiro wa Uganda Cranes oyo Uganda Cranes bano bonna bali wano olw'okuba twakula nabo nga tweyisa bulungi twali bantu balungi ku kyalo Chameleone yadda na ono Walulya Derek ye musajja mwena temukimanyi eyasooka okuyimba ne Wizzo bali balina kuyimba ne Wizzo lwakubono ng'asamba nnyo akapiira ne kamutwala era Dr. Chameleone si yasooka batwala ne Wizzo ku show yammwe ku sharing n'oyimba so bambi olw'omutima ogwo gw'okwagaliza nga tulina ne bye tulabako ng'abavubuka nga mwana waffe wekawempe ate nga tukimanyi nti bangi bamwetegekedde agwa ekigo kye tutasobola kukola ki tekitasobola kukkiriza abaana b'ekawempe oye Chameleone alina mikwano gye mingi ba KingSmith, ba Pallaso, ba Wizzo, ba Mr. X n'abalala aleese akyusiza music we Uganda akoze bingi okulaga abavubuka amakubo amatu emotoka eyo etuyitako ne red carpet mama bannange nokushoya ababitusi nga nyimbi akayimba ka free BOBIWINE ne bangoba ku stage olw'okuba nakayimba naye nga eno ensi bwe tutagyogerere tetugenda kusobola genda mu maaso nga Bannayuganda bannaye kyannaku nnyo naye ng'okomawo ku kino Dr. Chameleone munnaye muganda wange nkwagaliza obuwanguzi bwereere nze nga muganda wo nina akalulu kamu era nkusuubiza nti ngenda kuwa akalulu kange era nga bannange bannakawempe bannange baganda bange bwe tukuze mwana mbakoowola nga mbasaba okuba ku ntebo y'omutima gwange mwana buli ali endanga muntu buli agiina bakyali bange omwana w'ewaka ow'ekawempe tetumuvaamu tuyimirire naye akuba owuwe akuba awumba engalo si bwe kiri Nyaman tugenda kukkiririza n'ekirala mbadde nsaba Jjajja Waalu muganda wange dakiikemu ono busambi wa Uganda Cranes era nga tukuze naye kuva kawempe singa tebamwagala singa kasawe taliiko naye buli lwajja mumwaniriza si bwe kiri kubanga musajja mulungi naye atweyimirire ku kasawe ke kano atusabire ku mukulu we akalolo Kawempe oye abaana b'oku street gye muli natera nkomyewo maaso olunaku luno nsooka kwebaza maama eyankuza mukyala Mayanja kuba yanfumbira emmere ebbanga ddene nebaza Joseph Mayanja Chameleone alina talenti naye nze namusalanga mu kisaawe n'olwekyo nambasaba abantu b'ekawempe nga era mwena mutumanyi tukulidde wano kuba twasinzira wano Chameleone yava wano nafuuka international nange nasinzira wano entuuka gye ntuuse kati tukomyewo baweereza kuba tutambudde buli kimu tukirabye tumanye ebirungi n'ebikyamu mutwesige tugende mu office Chameleone ye meeya nze ndi kansala Kawule zone LC3 mutuwe obululu kabonero ssaawa tozanyisa obudde respect